Weewaawo ntendeza Kristo amanya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo era nga njagala okwebaza Mukama waffe oyo atusobozesezza okuba nga n'olunaku olwa tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Njagala okumusiima olw'obulamu bwo, famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo, ate era n'okusiima gwe agenze maaso n'okuba nga oyigira wamu naffe ekitabo kino kye twakamalamu kaakano omwaka gumu n'emyezi 5 bingi Katonda byatuyigiriza era bingi bye tukyagendera ddala mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga tuyiga. So ku mulundi ogwaleero twagala okutunuulira essuula empya ng'era essuula eya 25 nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekisooka ku nsonga ey'Abayudaaya okuloopa Pawulo eri Fesuto. So njagala tutandike nga tutunuulira ennyiriri zino ze twagala okutunuulira ku olwaleero, ennyiriri zino 7, then tutandika okunnyonnyola lunyiriri ku lunyiriri. Awo Fesuto bwe yatuuka mu ssaza, bwe wayitawo ennaku 3 n'ava mu Kayisaliya n'alinnya e Yerusaalemi. Olwokubiri, bakabona abakulu n'abakungu Abayudaaya ne bamubuulira Pawulo bye yaloopebwa ne bamwegayirira. Olwokusatu, nga baagala abakole obulungi ku ye amutumire okujja e Yerusaalemi bamuteegere mu kkubo okumutta. Olwokuna, naye Fesuto n'addamu nti Pawulo akuumirwa mu Kayisaliya, naye ye yennyini yali nga anaatera okuvaayo okugenda. Olwokutaano, n'agamba nti kale abakulu mu mmwe bagende nange bamuvunaane eyo, oba nga aliko ekibi kyonna. Olw'omukaaga, bwe yamalayo ewaabwe ennaku ezitaasingawo 8 oba 10, n'aserengeta e Kayisaliya. Ku lunaku olwokubiri n'atuula ku ntebe esalirwako emisango n'alangirira okuleeta Pawulo. Olw'omusanvu, bwe yatuuka, Abayudaaya abaava e Yerusaalemi ne bayimirira okumwetooloola nga baleeta ebimuvunaanibwa bingi era ebizibu bye bataayinza kulumiriza. Kati so awo nno leero we twagala okubeera nga tusimba essira ku zino ennyiriri 8. Mu ntandikwa ya kino bwe tuddamu okwekkaanya olunyiriri olusooka lugamba, awo Fesuto bwe yatuuka mu ssaza, bwe waayitawo ennaku 3 n'ava mu Kayisaliya n'alinnya e Yerusaalemi. Kati awakulu waakutegeera nti bwe twogera ku kigambo ekiyitibwa essaza, ku mulundi guno essaza kyali kitundu kyonna eky'Obuyudaaya, era ekitundu kino kyali wansi w'Abaruumi. Era ebyafaayo biragira ddala Abaruumi bwe baawangulanga eggwanga, bwe baawambanga eggwanga n'ebyokulwanyisa byabwe, bagenda mu maaso n'okubeera nga bateekayo omukulembeze. Era omukulembeze eyaliko mukadde kano eyali Fesuto, eyali agenze maaso n'okusikira Felix. Ekyokusatu ekyokulaba, Bayibuli etugamba nti bwe yatuuka mu ssaza, bwe bwayitawo ennaku 3 n'ava mu Kayisaliya. Kayisaliya kifo kikulu nnyo kya kwogerako, kubanga kye kyali ekifo ekyali kyayawulwa okubeera amaka ag'abakulembeze abo Abaruumi abaali baweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga balabirira oba nga bafuga ekitundu ekyo eky'Obuyudaaya, kubanga kyali kifo kya nkizo ng'ate kyalina obukuumi obw'amaanyi. Bayibuli etulaga nti e Kayisaliya Fesuto amalayo ennaku 3 zokka. Bw'amala okumala ennaku 3 zokka, amala n'alinnya e Yerusaalemi. Ekibuuzo kiri nti kiki kye yali anoonya e Yerusaalemi? Kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti Fesuto mu kuba nti yali mupya mu kifo kino eky'Obuyudaaya oba essaza, kyali kimugwanidde okubeera nga atabagana n'enkola ey'ebintu mu ssaza lino eppya eryali liteekeddwa wansi w'obukulembeze bwe, n'okumanya abantu ab'enjawulo era y'emu ku nsonga eyali emututte e Yerusaalemi. Bikulu ebyo byakutegeera. Olwokubiri, Bayibuli etulaga bakabona abakulu n'abakungu b'Abayudaaya ne bamubuulira Pawulo byali yaloopebwa ne bamwegayirira. Akakulu ak'okufaako wano oba ekikulu ekyokulaba mu lunyiriri lwokubiri y'ensonga eno nti newankubadde Pawulo yali asibiddwa ebbanga ggwanvu, myaka 2, naye ekyo tekyakyusa
obukyayi obw'abalabe be nti enkyuka mu bukulembeze bagyeyambisa okubeera nga bakomyawo ekigendererwa kyabwe ekyokwagala okusaanyawo Pawulo. Era ebyafa bigenda maaso ne binywereza ddala nti kabona kaakano yali mulala, era nga eyaliko kaakano yali ateeberezebwa okuyita Ishimayiri. Era bano aboogerwako nga abakungu si balala be bakadde be twalaba mu ssuula eya 24 ne mu ssuula eya 23. Wabula ekisinga okuba nga kyewuunyisiza ddala nti newankubadde emyaka gino ebiri gyali giyiseewo, wandirowoozezza nti abantu bano baali bafunamu engeri y'okwekuba mu mutima oba n'okulowooza ku makubo gaabwe ge baatambuliramu emyaka giri ebiri gyonna miramba nga banoonya okusaanyawo Pawulo. Naye emyaka ebiri tegina kye gyakyusa ku bo. Ffenna nga bwe tumanyi nti omuntu yenna nga afudde tasobola kwegolokosa. Omuntu omwonoonyi tasobola kwefuula muntu mulungi, kubanga ekikola ky'obulungi tekiri mu oyo omuntu. Emyaka ebiri gyayitawo naye emitima gyabwe tegyagonda kubeera nga balekayo engeri eyo ey'okukola obukyamu. Olwokusatu Bayibuli etulaga ne bamwegayirira nga baagala abakole obulungi ku ye amutumire okujja e Yerusalemi bamuteegere mu kkubo okumutta. Kati ensonga Bayibuli egitulagira ddala ti weewaawo wadde emyaka ebiri gyali gimaze okuba nga giyita, abasajja bano baali bamalirivu nnyo mu nsonga ey'osigala nga bawondera Pawulo n'okwagala okumutuusaako obulabe, kubanga obukyayi bwabwe bwali bugenze maaso n'okuba nga bugondezebwa mu bulamu bwabwe. Era baagenda maaso n'okubeera nga beegayirira omwami ono omukulu eyali aweereddwa obukulembeze obw'essaza lino, ne bamwegayirira nnyo abakole obulungi. Lwaki bamwegayirira nnyo bwe bati? Bamwegayirira nnyo olw'ekigendererwa eky'okwagala okutuukiriza ekyo ekyali kijjudde mitima gyabwe. Ekigendererwa ekyo kyali kyakwagala kubeera nga Pawulo bamuteegera mu kkubo okumutta, kubanga ku mulundi guli ogwasooka nga bwe twalabira ddala mu ssuula eya 23 olw'e12, Bayibuli etulaga mu ssuula eya 23 olw'e12 nti lwali lwa misana Abayudaaya bwe beeteesa ne beeteeka wansi w'ekirayiro obutalya oba obutanywa paka nga bamaze okutta Pawulo, nti era abasajja abo abaali bayitadde wansi w'ekirayiro baali abasajja 40 olw'e14. Bwe baagenda eri bassaabakabona era n'abakadde ne babagamba, ffe tumaze okweteeka wansi w'ekirayiro obutalega ku kintu kyonna paka nga tusse Pawulo. Olw'e15 ne bagamba nti kaakano mugende eri ab'akakiiko mwogere eri omwami omukulu okuleeta Pawulo wansi, era ffe tweteeseteese dda mubeere nga abalina ekigendererwa eky'okwekkaanyiza ddala ensonga emukwatako, era naffe tujja kuba nga twetegese bw'anaaba nga asembezeddwa kumpi tumutte. Olw'e16 naye mutabani wa muganda wa Pawulo omuwala n'awulira olukwe lwabwe n'agenda mu kkomera n'abuulira Pawulo. Okukola kwa Katonda n'okuluŋŋamya kwe n'okwasaganya kwe okw'ebintu kwaganya nti newankubadde olukwe luno lwali lulukiddwa, mutabani wa muganda wa Pawulo omuwala yali waali, era Katonda yaganya mu bufuzi bwe, mu kuluŋŋamya kwe n'aganya omulenzi ono omuto okubeerawo, era n'awulira ebigambo ebyo byonna ebyayogerwa ebyali byagala okukolebwa ku Pawulo. So guno gwali mulundi gwabwe ogwokubiri okwagala okukola ekintu kyekimu luli kye baalemererwa okuba nga batuukiriza, naye bino byonna nga baali babiteesa okuba nga babikola ebyokwagala okumuteegera mu kkubo omusajja eyali talina kikyamu kyonna kyakoze. Bino bitujjukiza bujjukiza omuwandiisi wa Zabbuli ebigambo byagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Nga akoonako mu Zabbuli eya 37 olunyiriri lwa 32, omubi atunulira omutuukirivu nga ayagala okumutta. Bano okuli bakabona n'abakadde baali babi, era ekigendererwa kyabwe kyali kyakwagala kusaanyawo Pawulo, kubanga Pawulo talina kibi kyonna kyali abakoze wabula okubeera nga yali ayogedde amazima, era nga bwe twalaga mu masomo amalala nti singa abantu tebasobola kuwakanya mazima g'osomesa aba ag'ebyo by'oyogera, bajja kulumba olw'okuba nti ate okoze ki? Oyogedde ku ebyo ebintu ebyo bo bye batali beetegefu kubeera nga bakola batya?
nga boogerako. Bwe tubeera nga ate era twekkaanyiza Zabbuli ey'enkaaga-mu-ennya nayo erambikira ddala obukulu obw'ensonga. Zabbuli ey'enkaaga-mu-ennya olunyiriri olwokutaano lugamba nti bagumyaŋŋana emyoyo mu kuteesa obubi, bateesa okuntega emitego mu kyama, boogera nti anaagiraba ani? Abo olw'omukaaga Bayibuli egenda maaso negamba banoonya ebitala by'abatuukirivu, boogera nti tumaze kunoonyeza ddala nga tufuba n'okulowooza okw'omunda okwa buli muntu, omutima gwabwe biringa obuziba. Naye laba olw'omusanvu lugamba naye Katonda alibalasa, balifumitibwa n'akasaale nga tebalowooza. So kati kyekyo ekiriwo nti bino byonna byali bigenda maaso n'okuba nga baali babiteesa okutegeera Pawulo mu kkubo kumukolako bitwala tugende, kubanga okwo kwe kwali okuteesa kwabwe, kyekyo kijjudde emitima gyabwe. Naye tujja genda maaso n'okulaba engeri Katonda gy'adibya amakubo gaabwe. Tewali kyonna kyatuuka ku Pawulo nga Mukama waffe Yesu yali teyakola ki? Teyalangira ddala kyali kyakubeerawo, kubanga bw'osoma mu Yokaana 16:3 egamba naye ebyo banaabikolanga kubanga Kitange tebamutegeera newankubadde nze. Y'ensonga nti eriwo wano bakabona wamu n'abakadde tebalina nkolagana ne Kitaffe ate n'Omwana. Kati kye baali basigaza kyokka kiri kimu, kya kukola bubi. Era bye baali bakola wano bye baali bakola Pawulo baali babikola dda abantu bangi abaali basookawo dda Pawulo kubeera bw'oba osomye ne Yeremiya. Bayibuli ekulaga mu lunyiriri lw'18 okuteesa kwe baakola ku Yeremiya. Bayibuli eraga nti awo ne balyoka boogera nti mujje tumusalire Yeremiya amagezi, kubanga amateeka tegalibula awali kabona, newankubadde okuteesa awali amagezi, newankubadde ekigambo awali nabbi. Mujje tumukube n'olulimi tuleme okussaayo omwoyo eri ebigambo bye n'ekimu. Nti buli kyonna ky'olaba ekyali kigenda mu maaso n'okutuusibwa ku Pawulo wano kye kimu ekyali kyakolebwa dda kw'abo abaali bamusookawo, era ebyakolebwa ku Pawulo tetulina kwewuunya. Kaakano we twogera kuva ku mirembe gye egy'abatume, bantu bangi bayise mu mbeera zino ze zimu ez'abantu abasalaasala enkwe okusaanyaawo abo abawukana nabo mu ndowooza, ddala nnyo mu nsonga ey'okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. So bino bya kuyiga eriffe nti kabakole kyonna kye baagala okukola. Mukama ali ku lwaffe, Mukama ye mununuzi waffe, Mukama bwe bukuumi bwaffe, kye kiddukiro kyaffe, era ye yasobola okubeera nga akkakkanya amakubo ag'amakyamu ag'ababi. Olwokuna Bikola Batume 25 naye Feusito n'addamu nti Pawulo akuumirwa Kalisaliya, naye yennyini yali nga anaatera okuvaayo okugenda. Nti bw'otunuulira okwanukula kwa Feusito ssebo ne nnyabo waliwo ebyokuyiga era ebiri awo. Nti mu kuba nti Mukama waffe yali yayogera mu Bikola Batume 23:11 ng'agamba nti Pawulo yali era kimugwanide okubeera nga ajulira erinnya lye mu Ruumi nga bwe yali akoze obulungi mu Yerusaalemi. Ssebo ne nnyabo awuliza kye njagala otegeere nti mu ebyo Kristo bye yayogera ne Pawulo mu kiro ekyo mwe yafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi. Obubaka obwo bwali bujjudde obukulu bwa Katonda mu kusalawo kwe. Nga ffenna bwe tumanyi nti bwe twogera ku bukulu bwa Katonda tutegeeza obuyinza bwa Katonda n'amaanyi ge okutuukiriza ekyo kyonna ky'aba ayagala okukola. Ndi ekyo kye yali ayogedde kye kyali kigenda okuba nga kirabisibwa, era obulambuufu bw'eno ensonga osobola obulabira ddala mu Isaaya 46:9 nti kyayogedde ekyo kyennyini kyakola. Kubanga bw'atyo bwe yali yayogera, kuluŋŋamya kwe kuganya embeera zonna, kutambuza embeera zonna, kukulembera buli nsonga yonna, okuba nti buli nsonga yonna eyali ekwata ku bulamu obwa Pawulo esigala emutuusiza ddala oba ng'emukuumira ku lugendo olumutwala e Ruumi, Pawulo asobole okutuukayo eyo ajulire. Ensonga lwaki olaba nti bwe twogera ku kuluŋŋamya kwa Katonda n'enkola ye mu nsi, nti enkola ye mu nsi, okuluŋŋamya kwe, obugabirizi bwe bufuga
waggulu w'ensonga nti Feusito n'agaana okukkiriziganya n'ekirowoozo ky'abantu bano Pawulo okubanga atumirwa okuleetebwa e Yerusaalemi, wabula amaliza abagamba ti mmwe mwenna abalina ensonga kw'ono omusajja mulindeko. Abagamba nti omwami oli asibiddwa mu Kalisaliya era nange naatera ogenda eyo. N'ekirala kwe kujjukira nti Ngero 21 olusookera ddala enywereza ddala nti omutima gwa kabaka gulinganga omugga oba emigga mu mukono gwa Katonda, nti agukyusa n'agutwala yonna gy'akola gy'ayagala. Feusito tewaaliwo kintu kyamuliko nti kyamaanyi nti Katonda yali tasobola kubeera nga amukozesa ng'okwagala kwe bwe kuli. Era wano kye tulaba nti Feusito watali kakibwa yawa ekirowoozo kye, naye ekyo ky'olaba ng'ekirowoozo kye n'omukono gwa Katonda gwali emabega w'ensonga zonna. So bwe tuba ng'ate era tutunuulidde olunyiro lwokutaano, Bebe n'agamba nti kale abakulu mu mmwe bagende nange bamuvunaane oyo obanga aliko ekibi kyonna. Ekisooka ekyokutunuulira mu lunyiro lwokutaano wano nti ennyanukula era wano eya Feusito y'ennyanukula yennyini egoberera eyali enkola ey'Ekiruumi. Omuruumi oba etteeka ly'Abaruumi lyali teriganya muntu yenna ng'ateekebwa kalaba oba ng'alamulwa nga tasoose kuweebwa kaaganya oba omukisa ogw'okwewozaako mu maaso gaabo abaali bamuvunaana. Nga bwe twalaba mu ssuula ya 24 nti Talutulo yali yaweebwa akasente, yali yagenda mu maaso n'okupangisibwa okwogera ku lw'Abayudaaya, yagenda mu maaso n'okulambika ensonga ez'okulumika Pawulo n'amwogerako kino ne kiri. Neera tujjukira bwe baali bamidde mu maaso ga Felix, Bayibuli etulaga nti ne Pawulo era yaweebwa akakisa ak'okuba ng'akola ki, nga yeewozaako, era ensonga zonna ezamwogerwako ez'obulimba n'aziwakkanyiza ddala n'abasaba baleete obujulizi. Era entebe y'emu eno Feusito gye yali atuddeko yali esaba embeera y'emu ey'okubeera nti omuntu yenna Omuruumi aweebwa eddembe eryosooka okuba ng'akola ki, nga yeewolezaako ddala. Ebyo bitujjukiza ebigambo bye tulaba mu kitabo ekya Zabbuli essuula ey'omusanvu. Bw'oba osoma essuula ey'omusanvu olabira ddala mu lunyiriri luno olusooka Dawudi ng'agamba, ayi Mukama Katonda wange, neesiga ggwe, ndokola eri abo bonna abangoba omponye. Bw'osoma olusa tugamba, ayi Mukama Katonda wange, obanga nakola bwe ntyo, obanga obutali butuukirivu buli mu mikono gyange, obanga namulwana n'obubi eyali n'emirembe gyendi, nedda n'awonya eyali omulabe wange obwereere. Olwokutaano Bayibuli etulaga nti ankyawa anjigganye emmeeme yange, agituukeko, annimirire obulamu bwange wansi mu ttaka, asse ekitiibwa kyange mu nfuufu ssira. Kati ebigambo ebyo tusobola okugamba nti ebigambo ebyo waneeno bikulu ddala nnyo, nti kituufu bw'abanga waliwo omusango gwonna Pawulo gwe yali akoze, tukkiriza ddala nti ebigambo Dawudi bye yayogera bye bigambo ebyali ebya Pawulo byennyini byali tasobola kubeera nga yeegaana okuba nga abitambuliramu. Era mu maaso tujja kulaba ng'ayogerera ddala nti bwe mbeera nga weewaawo nakye nakola ekyokufa si ensonga, naye bwe mbeera nga siyina ensonga ki enkulu eriwo. So Mukama ow'ekisa alamula mu mazima, ye Katonda oyo ow'amazima mu bulamuzi bwe. Era wetwogerera wano bwe tugamba nti ali ku luuyi lwaffe, ekyo kye tutegeeza, kubanga bw'obeera nga engalo zo zitukula nga temuli kibi kiri mu ngalo zo, Mukama ajja kulwanirira. Gwe yenna naawinza okuba ng'owuliriza bino naye ng'olina ebyakwogerwako, olina abagezaako okuteesa enkwe, tosobola kumanya byonna abantu bye bakulooleza, n'ekisinga mu byonna nti waliwo alaba byonna ebigenda mu maaso n'okolebwa, era alamuza kisa, alamuza mazima. N'oba nga tofunye bwenkanya ku nsi kuno, ku lunaku luli abantu bonna balina okuwa embalirira ey'obulamu bwabwe. Olw'omukaaga Bayibuli tugamba nti bwe yamalayo ewaabwe ennaku ezitaasingawo 8 oba 10, n'aserengeta e Kalisaliya ku lunaku olwokubiri, n'atuula ku ntebe esalirwako emisango, n'alangirira okuleeta Pawulo. Nti wano tulaba nti ennaku bwe zaali ziweddeko ze yamala ewaabwe, atuukiriza ddala ekisuubizo kyali abawadde eky'okuba nti yali waakuulira
emisango gyonna gye baali bavunaana Pawulo okuba nga giwulirwa. Olw'omusanvu Bayibuli etwaga nti bwe yatuuka Abayudaaya abaava e Yerusaalemi ne bayimirira okumwetooloola nga baleeta ebivunaanibwa bingi era ebizibu bye bataayinza kulumiriza. Ndowooza ensonga ogiraba nti ebyawandiikibwa tebirina kye bitukweka kyonna. Nga Talutulo bwe yali yapangisibwa kuleeta emisango emingi ku Pawulo egy'okumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo, ne ku mulundi guno nga bwe kyali luli bajja okubeera nga batuula ate nga baleeta emisango gyabwe, ne Bayibuli eraga nti baleeta ebimuvunaanibwa bingi era ebizibu nga baali babyogera ku Pawulo, newankubadde ku mulundi guno tebalina puliida yenna gwe baali bapangisiza, kubanga entebe ng'eya Felix bwe yali esaba obujulizi n'entebe eya Feusito yali esaba obujulizi eri ebyo byonna bye baali balumiriza Pawulo, ne Bayibuli etulaga ne batayinza kubaako kakafu bwe baalaga. Ebyo ensonga eyo era tugiraba wano Bayibuli eginywereza ddala bw'osoma Zabbuli eya 3:5 bw'osoma olusooka n'olw'ekumi n'olugamba nti Mukama wakana ayi Mukama n'abo abawakana nange, lwana n'abo abalwana nange. Olw'ekumi abajulirwa abatali batuukirivu bagolokose bambuuze ebigambo bye simanyi. Y'ensonga gy'olaba twali wano Pawulo kyali akola ki? Kyali ategeera ku ebyo baali bagenda amaaso n'okuba nga boogera. Kati okumwogerako ebintu, okumusibako amatu g'embuzi, okubeera nga bapangapanga emisango gyali tamanyiiko, bye baali baagala yanukule eri byo by'atamanyi. Munazabbuli y'embeera gyali ayogerako, era kikkirizibwa nti tewaliwo okunyigirizibwa kwonna omutuukirivu kwasobola kuyita mu nsi muno nga tewali Zabbuli eyogera ku ekyo ekintu omuntu oyo kyayitamu. Kambeko kyenkulaga mu Matayo nga tweyambisa ebigambo ebya Mukama waffe Yesu. Matayo 5:11 n'olw'12. Bayibuli egamba mwe mulina omukisa bwe munaavunaanibwanga, bwe banaabayigganyanga mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo ekibi okubavunaanya nze olw'okubiri. Musanyuke mujaguze nnyo, kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu, kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe. Bino byonna bwe baali bagenda mu maaso n'okuba nga babikola, kye tasobola kuba nga twerabira nti bino byali bikolera bukolezi Pawulo ngule, kumwogerako eby'ensimattu, ng'era bwe kyali eri Pawulo bwe kiri eri ffe ffenna, singa ebyo byonna bituleetebwako ku lw'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate tugwanidde okujjukira nti Pawulo y'omu ono mu byafaayo ebyali byawandiikibwa mu bitabo yali yayogera dda n'abeera nga yasaba abaali bamuvunaana ebintu byonna ebyo okuba nga balagira ddala obujulizi ku ebyo ebyali bimwogerwako. N'engeera bwe twalaba mu Bikolwa by'Abatume 24 olw'12 n'olw'13 abantu bano baali tebalina bujulizi era bwali tebuliwo wadde. Ne ku mulundi guno Feusito yasaba obujulizi naye tebaasobola kulaga bujulizi. Mu byonna tugamba nti Mukama ekitiibwa n'ettendo kimuweebwe, oyo atulwanira entalo zaffe, oyo alina ekigendererwa ekyotukola obulungi, oyo alina ekigendererwa ekyotulokola mikono egy'ababi. So mikwano sigenda kuba nga nsukako wano, wabula Mukama waffe bw'anaaba akkiriza ate tunaalaba ku mulundi oguddako ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tweyongera ddala okwekkaanyiza ddala ensonga. So mwe mwenna abadde bagoberera mbaagaliza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okubeera ewamu nammwe. Amiina. Wamu nammwe. Amiina. Wamu nammwe. Amiina.